mu February w'omwaka guno Makerere University Dental School nga ly'essomero eritendeka abayizi mu by'okujjanjaba amannyo lyayimirizibwa okuddamu okuyingiza abayizi abapya oluvannyuma lw'akakiiko ak'omukago wa East Africa akalondoola amatendekero ag'ebyobusawo okukizuula nti lino teririna bisaanyizo bimala. Waliwo n'ebbaluwa eyafulumiziddwa ettendekero lino ng'eraga nga bwe litagenda kuyingiza abayizi abapya abasoma eby'amannyo nga nabo abadde bagenda okusasulirwa gavumenti bategeezeddwa nti bagenda kugabibwa mu masomo amalala. Kyokka okusinziira ku Dr Umar Kakumba nga y'amyuka akulira ettendekero lino era nga yavunaanyizibwa ku byenjigiriza, kino kiyinza obutabaawo. Bali abagenda mu maaso bagamba oke bagende mu maaso, naye abapya temukola ki? Temuyingiza abayizi bapya okutuusa nga tumaze okuddamu ne tukola inspection ne tubakebera ne tulaba oba ebisaanyizo bye twayagala mu birina. Kakati ekyo kye tusuubira omwezi ogujja ne batugamba nti naye ebbaluwa nejja oluvannyuma. Ebbaluwa bwe yajja oluvannyuma nga bagituwadde, then ate by the time bwe bagituwa already twali twadimitinga ddaba student. Baatugamba nti tulongoose tusooke tukendeeza omuwendo gw'abayizi bye tuyingiza nga tujjawo okuyingiza abayizi. Engeri gye twalina sitaafu abatono n'equipment entono ne batugamba tukozese ebyo ebitono ebiriwo tumalirize abayizi abali mu system. Abasomesa ku ssomero ly'ebyamannyo batubuulidde nti ebyuma ebikozesebwa okulongoosa amannyo 22 byawedde dda okugulibwa era bikola bulungi. Tusomesa tuwa expert opinion tujjanjabira dietary referrals okuva mu malwaliro mu clinics ez'ebbeeyi ne basindika eno kubanga kyanga tujja wano twakajjanjaba abantu abasukka mu 15 okusinziira ku likodi zaffe. Ettendekero lino libadde liddukanyizibwa mu ddwaliro ly'e Mulago okumala akabanga. Kyokka okuva omwaka oguwedde kyasalibwawo nti ettendekero lino liteekebwe munda mu yunivasite n'okuzimba eddwaliro ly'amannyo ery'omulembe. Chairs, entebe ezo oba ebitanda ebyo ebibeera ebyabakugu n'ebyuma byonna ebigenderako okutukebera abantu amannyo na biki. Buli kyuma kigula kumpi emitwalo ng'ebiri egya $. Babiseera nnyo. Naye Makerere kaakati ku lwayo ayina ebyuma 22 already bikola n'eddwaliro weeriri. Bukyanga ttendekero litandika mwaka gwa 1982 lyakafulumya abasawo ab'amannyo abasoba mu 300. Kino kitegeeza nti abasawo b'amannyo mu Uganda batono nnyo era ng'omusawo omu akola ku balwadde emitwalo 15 bw'ogerageranya ku basawo abalala ng'omusawo omu akola ku balwadde omutwalo 10,000 bokka. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.